Pal FM ekulera omuntu wa bulijjo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Webale tuliza mnywanyi wonna woli amachago nnaku olwaleero ku Pal kwetuli MTN batulese zibere sawa 2 nga batuusaako amawulire nga bwe tugenda masono okuba nti tugalengera okwetola ensi yonna ziri mukaaga zokka wano ziyise ku ssaawa 4 ekibuga Kampala mwe tuli era mwe tusinziira obudde obukoose si bulungi nnyo kiri awo kakuba kakedde kuba nti katonya budde bunyogovu but tebugana muntu genda masono weka nti munnange ayingira site okukola muyingire site tukole bambi tubeegayiridde muyingire site tukole kuba tegana nga genda ku mulimu okitegeera kubanga omwana banaaba mugoba fees tojja mugamba mbu ate simanya nti okitegeera kale nno bingi bitukuletedde nateera amachago nnaku olwaleero nkugambye nti mu byonna tutambula ne MTN update ku update lutalo tukyagenda maaso n'okuba ntukuwa wetujjidde ku mpewo ya kyekiriwo atugenda kuba munnange tubikuwa era obitegere bulungi nnyo nnyini ddala abatugobera nga musinzira Middle East bangi bali mu Middle East awali olutalo naye nga ate update bazijja Kampala Uganda si walala ku Pal FM mwe bali nnyo okuba ndi mutaddeko abo bannayuganda bali Doha mu Qatar abali wali Bahrain Manama abali Abu Dhabi UAE mwe bali okuba ndi mutaddeko abali Saudi Arabia zino update okusinga zammwe zetugenda okuba nti oba oliawo tubawa kale mwe bali okuba nti mutugoberera entakera nga bulijjo tusooka ne twejjukanya bwe tumala ne tusimbula Abamerika n'Abairani bakyewereza ebizuka ku ssaba Isirayiri kasooke twejjukanye tusimbule bwe buti mu inside story bweruti mu the inside story wabali nnyo kuba nti okyatugobera ziri ennaku z'omwezi 5 March omwaka 2026 5 omwezi ogwokusatu omwaka 2026 lunaku lwa 64 olw'omwaka omwaka gusigaza ennaku 3 mu lumu zokka gujja kuba gugwako songa nnaku lwa 5 emmundu ng'egenda maaso n'okuba nti evuga nnaku lwa 6 emmundu ng'evuga wakati w'abasajja bayitibwa nate Abamerika Abaisirayiri kosa Abairani naye kale katujjukire mu mwaka gwali gwa 2021 wali mu kibuga ekiyitibwa Mogadishu Somalia eri abantu 20 abagenda maaso n'okufiirwa obulamu ennaku z'omwezi bezaali 5 Maachi 2021 emyaka 5 gimaze okulabika ndi giyitawo bomu egenda maaso n'okutta abantu 20 mu kibuga ekiyitibwa Mogadishu abasoba 30 bwe batubaabuukawo n'ebisago ebyamaanyi ddala emyaka 5 egiyise ekibinja ekyabalwanyi ba Al-Shabaab ne ku mulundi ogwo kyalumirizibwa nti bateekwa okuba nga be baali emabega w'obulumbaganyi obwo bwe buti mu inside story we report in depth. New video today from Israel's military claims to show you tell us your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM, ekkola ly'omuntu wa bulijjo. This is Pal FM ekula era omuntu wa bulijjo wabali nnyo kuba nti otumbudde tugenda okuwa ebintu ng'ebimidde updates nate nyingi oba empitirivu ddala babigenda maaso n'okuba nti munnange bitambula kale no getulengera tutandikidde Tehran mu ggwanga etibwa erya Iran bugenze okukyonako olwaleero nga loud bangs and explosions zigenda maaso n'okuba nti ziwulirwako okwetula ekibuga ekiyitibwa Tehran ekibuga ekiyitibwa Tehran mukwano gwaffe atuwuliriza bogenze okukyanga abasajja bayitibwa Abaisirayiri abasajja bayitibwa Abamerika abagenda maaso n'okubika nti munnange bakoze ennumba ez'amaanyi ddala amachago nnaku olwaleero naddala ekibuga ekiyitibwa Tehran wali mu kitundu kye bayita Lorestani
nawo tutegedde nti amagye g'eggwanga erya Isirairi kosa Abamerika balumbyeyo ebintu nga bwe bitambula naye nga bagambe nti okubwatuka kw'amaanyi nnyo nnyini ddala munda mu kibuga ekiyitibwa Tehran ekikka nate ekivudde ku bbomu ezibaluse oba emizinga egikubiddwa akigenda maaso kandi kirengerwako nate wali munda mu ggwanga eryitibwa erya Iran kadde kano kennyini nga tugenda maaso n'okuleka kandi tubifuna nsoose kuwa nate ebiri latest ennyo okubwatuka kw'amaanyi e Tehran mwongere obbateeramu essaala kubanga abasajja babakozeeko obulumbaganyo bw'ekika ekyawaggulu ennyo bubadde busaasaana waliwo ebifaananyi bya nnyonyi za ggwanga eritibwa lya America bakulengeza zi bomba za America nagambye jjo nti B1 mweri ne zi B2 ne B52 ezo bomba za ggwanga eritibwa lya America akigema okuba nti eggwanga lino lyazideployinze zisobole okuba enfo naddala eziri hardened Abairani gye bagenda maaso n'okeka nti obaolyawo bakweka kigambibwa nti America egezaako okulaba nti enfo za Iran mwasinzira okukasuka nate missiles ku bitebe bya America ne embassies oba assets z'America zonna mu Middle East ku ssa Isirairi America ayina plan eyokwagala okusanyawo aba launch system ne launch sites Iran mwasinzira okukasuka emizinga kakati bakitegedde nti kigenda kubeera kizibu America kigamba okuba nti badeployinze ennyonyi zi B2 ne B1 ezo zibomba ezeetika ebyokuwanisa ebizito ddala oluusi mulimu nebyo bayita zi GBU bomu GBU massive blast munitions ziri mukozesebwa zi mob America ali mukuba bomu enzito bakuba enfo za Iran nti mwasinzira nate okasuka emizinga ne gyolekera enfo za America mu Middle East ne Isirairi kakati waliwo ebifaananyi ebivudde munda mu ggwanga erya Iraq waliwo bannansi b'eggwanga erya Iraq abakutte ebifaananyi nga bakulengeza zi B2 nga ziri mu bbanga zolekera sayidi ya Iran then oluvannyuma amawulire ne gategeeza nti ekibuga Tehran kikubiddwa bubi nnyo kakati wakati mu lugendo olubadde luzitambuza okuva Iraq tetutegedde ebadde base kiwe bazisimbudde naye nga zivudde sayidi ya Iraq zi B2 B1 enkubi za bomu enkambwe ddala abatugambye nti zibadde ziwerekerwako ennyonyi ekika kya F-35 fighter jet zi F-15 zibadde ziziwerekera wakati mu kulumba omu Iran nagamba nti zi bombers zino si nnyonyi nnwanyi eyo tebagiyita fighter jet wabula bagiyita bomba kitegeeza nti tesobola byakulwana mu bbanga omulimu gwayo gumu kukuba muntu neddayo ekuba bukubi terwana ekuba oba mubitegeera mubyawula wali olabyeko omuntu nga bamukuba bukubi nga talwana kati America ayina ennyonyi zibayita zi fighter jet azaawula ne zi bomba zennyonyi America zakozesa okutaggulula ebibeera biganye nti twagala kukuba muntu kumumaliriza kino kiganye nga baleeta bomba kakategedde nti ziri active nnyo wabula bwe ziba zigenda engeri gye kiri nti si nnyonyi nnwanyi baziwerekezaako zi fighter jet ennwanyi zi F-35 F-22 F-15 era zibadde ziziwerekera zino nga zigenda okusuula bomu zi bomba baleese ziziwerekedde beranga bwetambula bagambe nti Tehran bamukubye nnyo amakya gonna ku mpulirizo olwaleero wabula nga tutunudde Isirairi ekitundu ekyamaserengeta eddakiika nga 20 eziise wabadde obugombe obw'amaanyi ddala obugenze mu maaso n'okuba nti bubadde activated silence zibadde activated okulabula abantu nti wabaddewo ekijja drones eziwerako nti zibadde zigenze mu maaso n'okuleka nti zirengeddwa nate nga zoolekera amaserengeta g'eggwanga eryitibwa erya Isirairi songa era mu kibuga ekiyitibwa Tel Aviv ne Yeruzalemi mu kireesikesi z'olunaku olwaleero era naye walengeddwa ekikka eky'amaanyi ddala kigamba okuba nti waliwo emizinga gy'eggwanga erya Iran egigenze maaso n'okuba nti munnange gikubidde ddala target wali munda mu kibuga nate ekiyitibwa ekya Tel Aviv ebintu ng'ebigenze maaso n'okuleka nti munnange bitambudde ataddeko PAL FM ekulera omuntu wa bulijjo kyokka Iran bagamba nti ekitundu kye bayita Hamedan province ezimu ku ezo ezikola eggwanga erya Iran gye bayita Hamedan bagamba nti balina drone endala ya musajja ayitibwa Omuyisirayiri basobodde okulabika nti obaolyawo abagiwanudde mu bbanga Hamedan Iran egamba nti ewanudde drone y'Omuyisirayiri kakati ng'ojjeko okutulika okuli mu kibuga ekiyitibwa Tehran ekitundu ekirala ekya Iraq ekirumbiddwa ekya Iran ekirumbiddwa kye kitundu kye bayita Karaj
mawulire gategeeza nti ekaraji munda mu ggwanga ettibwa erya Iran naye wadde obulumbaganyi obulala obugenze maaso n'okuleka nti obaolyawo abukoleddwa eggwanga ettibwa erya America nga bali wamu n'omusajja ayitibwa Omuyisirayiri. Kakati ne tutuuka wano abasajja abayitibwa aba Iran bwe batu bafulumiza statement ne bagamba nti bo tebalina kasuka ku muzinga gwonna okwolekera eggwanga ettibwa erya Buturuuki. Iran egambye tetunnaba kasuka mizairo yonna ng'eyolekera Buturuuki. Nedda tetunnaba kukikola. Statement efulumiziddwa eraga nti Iran tannaba kasuka ku muzinga gwonna nga gwolekera Turkey. Ejjo NATO bagambye nti nga beeyambisa eya defense systems zaabwe basobodde okuba ballistic ya Iran nti eyabadde erekera eggwanga eriyitibwa erya Turkey. Kubanga Turkey member wa NATO nti balengedde ballistic ng'eva munda mu ggwanga erya Iran ng'erekera omwengula bw'eggwanga ettibwa erya Turkey ne bagenda bagikuba. Kati okusinziira ku mawulire agavuddeyo gategeezezza Iran egambye tetunnaba bye tukuba tubamanyi. Mu bye tukuba tubamanyi amagye gaffe tegayina yadde enteekateeka okukasuka omuzinga munda mu ggwanga lya Turkey. Omuzinga guno tegwatuse mu airspace kubanga bagulengedde bukyali gwabadde guyise Iraq ne guyite Syria air defense systems eza Turkey ne NATO ne zigulengera ne bagukuba. Kati Iran yagambye nti nze sinnaba kasuka yeeyo, sinnaba kukasuka yeeyo. Kyokka bigenze okujja nga eggwanga lya Bungereza bavudde ne bafulumya lipooti olunaku oluyise. Jjukira nti emu ku nkambi zaabwe mu kitundu ekiyitibwa Cyprus amawulire gabadde gategeezezza nti Iran yakasuseeyo Shahed eyo drone. Bungereza efulumiza lipooti olunaku oluyise netegeeza nti drone yalumbye beesi yaabwe teyavudde munda mu ggwanga lya Iran. Drone eyalumbye beesi ya Bungereza yabadde teva munda mu ggwanga lya Iran. Bungereza bwetu bwegambye okusooka twabadde tumanyi Iran, Bungereza egambye nti it was not from Iran. Kakati bwe kiba nga waliwo drone zitandise okulabika nti zirumba amawanga amalala nga teziva Iran na ballistic zino nga teziva Iran, ani akikola? Tekinnaba kutegeerekeka naye ng'embeera bwetyo bweri. N'amawulire agabadde gagenze maaso n'okweka nti obaolyawo gategeezezza nti embassy ya America munda mu ggwanga ettibwa erya Buturuuki yakubiddwa si matuufu yadde omulundi ogumu n'akatono. Wabaddewo social media rumors ezabadde zigenda maaso n'okuba nti zigamba nti embassy ya America munda mu ggwanga erya Turkey yakubiddwa. Tekinnabaawo era eggwanga erya Iran terinaba yadde okukasuka keebere drone emu bweti munda mu ggwanga eritibwa erya Turkey newankubadde nga tebali wala nnyo nabo. Iran tannaba kasuka kintu kyonna munda mu ggwanga lya Turkey. Bw'abanga abadde yagezezzaako okukasuka lunaku olwajjo kyokka n'ogwo omuzinga agwewakanye naye nga at least tewali kizuuka kya Iran kyonna kyayolekedde eggwanga ettibwa erya Buturuuki. Tewali yadde embassy ya America n'emu eyatagetingiddwa mu kibuga Ankara oba ekibuga ekiyitibwa Istanbul. Sofa Turkey ebadde tennaba kulabika nti erina engeri gyebeera mu bintu bino nga bwe tugenda maaso n'okuba nti tugalaba ataddeko Pal FM ekwera omuntu wa bulijjo. Naye nga bagambye nti aba Iran bwe batyo bawakanye bagamba nti nedda si kituufu tetunnaba kugenda maaso n'okuba nti tukasukira nate eggwanga eritibwa erya Turkey. Kyokera nga bagambye nti ne embassy za America wali munda mu ggwanga erya Turkey zonna tezinnaba kulabika nti zibeera targeted yadde omulundi ogumu n'akatono. Iran abadde tannaba kulabika nti atunuza ekizuka kyonna side eyo. Katutuuke wano gaga n'amagye ag'eggwanga ettibwa erya Iran IRGC bwega tugategeezezza nti mu nnumba ze gakoze ku ggwanga erya Isirayiri bayambisizza emizinga ekika kya hypersonic. Iran confirmation ejja kuva munda mu ggwanga ettibwa erya Isirayiri waakiri wabula aba IRGC bagamba nti basobodde okukozesa hypersonic ne drone era bategeeza nti bakubye ministry eya defense munda mu ggwanga erya Isirayiri bagamba aba Iran be bagamba nti ekubiddwa. Ministry eya defense batugambye nti egenze maaso n'okweka nti ekubiddwa era ne bagamba nti n'ekisaawe ekiyitibwa Ben Gurion Airport nakyo basobodde okuba nti bakitegetinze mu latest missile barrage okuva munda mu ggwanga ereetebwa erya Iran. Nate bagamba nti ministry eya defense ekubiddwa ba Iran ate ne bagamba nti n'ekisaawe ekiyitibwa Ben Gurion Airport kibadde targeted akadde ka n'olwekyo tulinze nate Isirayiri agenda kakasa bino oba nedda. Ataddeko ekulera omuntu wa bulijjo. Kakati Senate lukiiko lukulu olw'eggwanga lya America
balinye mu nteekateeka ya Congress badde egendereddaamu bannamateeka abakyulwa mu palamenti ya Amerika enkulu gye bayita Senate babadde bali mu kulonda okulonda okubaddeyo nga balinga baagala okupulinga Amerika eve mu lutalo okusitopinga Donald Trump ave mu lutalo bamugambe nti Iran giveeko kakati ne bakuba akalulu tumugjayo mu lutalo oba nedda bigenze okugwa mu Senate nga bagamba nti Trump kuba bali 53 abagamba nti Trump va ku Iran bali 47 kiwedde kitegeeza nti ebadde political backing. Senate olukiiko olukulu olw'eggwanga America lumaze okubakinga lusingamu banna Republican babakinze Donald Trump afunye a political backup mu Senate kati agenda kukubira omuntu ojja kuwulira maama esajja baligambye nti kuba 53 bakkiriza mu lukiiko olwa Senate babadde balonda 53 ne bagamba nti Trump kuba 47 be babadde bagala okumusitopinga era singa kiyise nti Trump va ku Iran abadde ayinza okusanga akaseera akazibu Amerika badde bayinza okugigama edde mabega kubanga olukiiko lusalawo nnyo ku nsonga z'eggwanga America naddala foreign policies kakati okusinziira ku gavudde mu Senate olutalo Amerika yakulusigalamu Trump afunye backing basajja be bakikonyeemu ne bagamba nti sigala ng'okuba tunaawoza Senate egambye nti sigala ng'okuba 53 bagambye kuba 47 bagambye nti nedda basajja tubaleke kakati kitegeeza nti kiri kyekiyiseewo bagenda kusigala nga balumba nate eggwanga ereetebwa Islamic Republic of Iran ataddeko ekulera omuntu wa bulijjo akadde kano kennyini kakati eggwanga etibwa lya Iran nga bayitamu minisita ow'ensonga ez'ebweru w'eggwanga bamuyita Said Abbas Araghchi akutte essimu n'agenda akubira omukulembeze eggwanga ereetebwa erya Qatar n'amugamba nti ab'e Qatar mubeere bagumu ffe tukuba mu Amerika tetunnakubako Iran agambye Qatar nga boogerezeganya ku ssimu n'amugamba nti tuli mu kuba b'Amerika tukuba b'Amerika bino biveemu gwe laba birabe yadde ng'enkambi ze tukuba ziri munda mu ggwanga lyo naye tukuba b'Amerika Qatar ebiganye era Qatar erumiriza Iran nti wakati mu missiles ze badde egenda maaso n'okweka nti obalya we basindikira mulimu missiles ze basindikidde ezimu zibadde zigenda ate mu bifo omuwangaalira abantu bagenze maaso n'okweka nti baganye abakatale bagamba nti Iran olimba toli mu kuba b'Amerika bokka kubanga mulimu ebizuka ebadde birabwako nga bigenda mu nfo nate omuli abantu kati amawulire gaagano kaseera kakwagala kukyusa gavumenti omukulembeze okuntikko yattibwa naye abasajja bakyalwana nabagambye nti teweerabira bali ku kibayita decentralized mosaic defense ba Iran now ejo nabagambye nti ekitongole ekiyitibwa CIA kyabambega ekyeggwanga America babadde bakukuta n'abalwanya bayitibwa abakaadi kati amawulire ge tulina gategeezezza nti abakaadi babano ground offensive erabika egenda kutandika Omumerika akyaganya okugenda wansi ku ddongo Amerika akyaganya okuyingira wansi ku ground Amerika akyaganya okugenda ku ttaka kati agamba abaana abakaadi mwe mugende ku ttaka tugende tuwambe gavumenti bakaadi ebbanga lyonna ebiseera ebisinga babadde bayeekera nga gavumenti ya Khamenei ne basajja be tebagikkiririzaamu balwanyi bakaadi amawulire agali latest gategeezezza nti bakuŋŋaanidde ku nsalo okuva ejjo wabadde build up ey'abakaadi saidi ya Iraq nga baagala kuyingira Iran bakaadi jjukira nti abantu abali scattered mu mawanga okuli Syria mu mawanga okuli Iran mu mawanga okuli Iraq babadde baludde nga baagala nate okutondawo gavumenti eyaabwe abakaadi kati spy agency y'Amerika ebali mabega tutegedde nti batandise okugezaako okuba emmundu bave gye bali mu nsiko bagende paka Tehran bayambeko Amerika okusuula gavumenti Amerika si ye bayamba wabula baagala bayambeko Amerika beranga bwegenda maaso n'okweka nti munnange etambula abakaadi tutegedde nti ekintu baagala okutandika ground offensive Amerika yagala by'okusuula gavumenti ya Iran be babeera babikulembera Amerika mwetegefu okuwagira abayeekera wabula si ye genda ku ground era nti bwe kiba nga Amerika wakugenda ku ground nga gavumenti emaze kukyuka
ajja genda nga abasajja bakyaliwo America tajja genda ku ttaka nga abasajja bakyaliwo abayiraani bano IRGC nga ekyali active America tumusuubira genda ku ttaka for now akati akozesa CIA tegedde nti basinkanya abasajja bagenda maaso n'okeka nti babapika bali mu baaminga babawa ebyokulwanisa bagamba tugende kakati bagambe nti ground offensive omukutu oguyitibwa Jerusalem Post gutugambe nti ground offensive erabika nga essaawa yonna emundu egenda kulabika nti etandika ku ttaka naye nga ku ttaka tekuli mu Isirayiri ku ttaka nga tekuli mu America nga kuli kaani mu kaadi bakadi bakadi Masudi Baruzani yakulira Kurdistan Democratic Party n'omulaba muyita Buffalo Tarabani yewa Patriotic Union of the Kurdistan PUK bagamba nti erabika opportunity tugende tugusuula abasajja bayitibwa aba Iran mbagamye nti abakadi bantu bali scattered ate nga bangi balinga emiliyoni 40 naye nga tebalina ggwanga bali munda mu ggwanga ery'Ttake bali Iraq bali ne munda mu ggwanga eryitibwa erya Iran kati America yagala kukola nabo abagamba nti munyambe ko wano wansi nze abasajja ngenda kubookya nga nsinzira waggulu kubanga nyinazi B2 nyinazi F35 nyinazi Raptor F22 kati muyite wansi ku ttaka abasindikayo bo banne basanga obusajja obuyirani ku ttaka Omumerika yayagala kubeera eri waggulu mubire kakati bino ebyomukubira ku ttaka wano era mpuliriza kankubuulire nti America ku ttaka akyagamba sajja bakambwe ali mu kusindikayo abayeekera batandise okuŋŋaana ku nsalo eyawula Irani n'eggwanga etibwa erya Iraq baagala America eyagala bebaera bakikulembera ataddeko ekkulera omuntu wa bulijjo ebirala bingi bikyaliwo okyali ku PAL FM tuli ne MTN Report Index. Alright. Nenkujjukiza senga Sumaya Habo Center akujanja bisetegerangera butonde na mmere agamba nti genda wali ekawempe okuliraana Nateri